deko yeewuunyiza ntegezeddwako n'abasajja abakulu ab'amasaza b'amagoba babadde baagala kuyita manju badduke n'okuba nti badde bayiye amagye mangi nnyo kino kyatisiza Mayiga nakati waali alabika tanakitegeera bulungi nnyo njala bategeeza gwe tolooza ntuli wano tutulina byakukola ebyafo biraga nti we wataali social media mu myaka gye bawangusa Bassekabaka ne babatta twasoma ebyafo bino tubimanyi n'engeri gavumenti gye zikola mutojja kutusirwaza ng'olw'okuba musobola okukangakanga abantu oba otogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nkigambye ekidda bagenda kukuba Mayiga onootera okukubwa kati oba ojja kula ebigenda okufaako nga totegedde abantu ba ensonga eri siriasi kati ekuze kankaddemu omulundi gumu gwali mu diaspora sibe batugana okwogera ku nsonga za Kabaka ensonga eri siriasi ekuze kankaddemu lutu emu. Peter Mayiga's arrival at Masaza Cup Open. Ekiddako omanyi embeera teva mu bbanga neegwa etandika mpola mpola okusejjuka embeera etandika mpola mpola okusejjuka goyinza okwebuzaabuza ng'afukaana aba nti ensonga toziraba naye embeera etandika mpola mpola okusejjuka era enaatera okusejjukira era ojja gitegeera kati katutandike ne video wano wammanga. Ebiseera bisinga bwe tubagamba ensonga zino nti abasajja bonna abali mu diaspora ne basajja ba Mayiga ensonga bazimanyi ne kye bakola bakimanyi nabazanyidde akatambika omukulu ono ng'ali ku Thanksgiving ye mwakategedde bulungi njagala kukabaddiramu tutandike video mutuuke mutegedde bano abasajja program bagimanyi iya Ssaabasajja Kabaka nti bagenda mmotta ono emapuuga de bampuuga obuweereza bwange kibadde buweereza bwa mutuukirivu bubadde bwamuweereza wa muntu akola ensobi buli lunaku ng'omukulembeze nsalawo ebintu 100 nkola 100 decisions nga 10 oba 20 kuzo nsobi tezinfuula kapere zinjongera kutegeeza bwenkulembera nti oyo muntu naye alina amagezi agategeera era ekindeesa wano okwebaza Katonda kwe kumwebaza okumpa amagezi ageeramula ne mmanya nti bwe nkola ensobi ngamba nti ensobi bwe mba sikoze ensobi nennyonnyola kye nkoze atayinange nakkokobereze n'ategeera nti okyayogera ge mazima njagala nkome wano nga nzaba okwebaza Mukama Katonda abankuumire Weekitiibwa Katikkiro nkwebaza akadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja nkwebaza okutindiggana Beekitiibwa baminisita banywanyi bange mikono gyange baka ba palamenti obudde butu ndowooza muwulidde bulungi nnyo mu nnaku ezijja mwenna abali mu kusala entotto basajja ba Kabaka abali mu diaspora abali mu South Africa bagezezzaako okutambula ne mu blockingibwa ensonga nagibanyonnyodde order from above yekola ne gavumenti ya Namibia eri mu lukwe luno buli kimu kimanyikiddwa naye mu continuing nga mukola mutekawo pressure mutekawo demonstrations buli kimu kijja kwekola
tebagenda mutwala nga badde balooza tebagenda mutwala olw'ensonga buli kimu tukimanyi nababuulidde ani controller nabagambye omulangira Joseph Ndawula ye controller on behalf of the state ya block nga buli kimu orders ziri okutakkiriza kulaba Ssaabasajja Kabaka nammwe mwenna bakola emirimu egy'enjawulo mwe bali nnyo balira eddala Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe baagala muttirayo balyoke babanyumize ebibooziboozi ekirala tokola nsobi yonna gy'oli oli n'akugamba nti yavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka nga mukimanyi mu nnono nti eriyo abataka 7 n'abazaana 2 aba Kabaka bamukola ku nsonga z'obulwadde bwe so si Mayiga nabasomedde ebbaluwa Namutayiika yawandiikiddwa abawulira olulangira nga bawakana byonna ebyakoleddwa naye bwe nasoma ebbaluwa ate ekiri ekitokota kisi kisaanikire ekiri mu lulyo olulangira kitokota si kisaanikire okumanya kitokota si kisaanikire ngenda basomera ate kyekiwandiiko ekyavuddeyo nga bagoba Ssaabalangira gwe mmanyi naye tagenda kumala gagenda bw'atyo mugenda kakasa nti ensi erimu eddogo ekisookera ddala nabagamba wano nti omuntu bw'alwala naddala Ssaabasajja Kabaka abeerako abantu be ab'ennono abamujjanjaba Mayiga be yagoba naawe bennyini be twandibadde tugaa nti at least tugumye gundi wali tebagendangayo naye kennyini atugamba nti alina obuvunaanyizibwa talinnyanga ku nnyonyi genda Namibia kulaba nti Ssaabasajja Kabaka ali ludda wabula bamubuuza baatuusaako obulabe mwenna mikwano gya Professor Badru Kateregga mumunoonyeeko eyavaayo n'abuuza Mayiga ntwagala genda kulaba Ssaabasajja Kabaka kamubajjukize oba akatambi nkyakalina wano kamubajjukize wano mbabuulire kiki ekyabaddewo kubanga namanya bajja mukola ekintu muleke mumanyi tudiringa n'abasajja Abanyarwanda abatemu abatakyayagala muntu yenna kuboogerako ono batembuuza ngeri Ssaabasajja zaayo obulwadde n'agenda eyo kati ffe abeesobola tetuyinza kugenda kumulabako obaolyawo netutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola Profesa yabuuzizza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka akati singa ngamba omuganda nti mugende mumulabe Profesa ozaamukaba n'agenda ennyonyi kiziibulwe n'ebifo Profesa bwe yava mu lukuŋŋaana olwo Mayiga yagenda butereevu nnyo nasinkana omukulu atwala ekitebe kya Chieftains of Military Intelligence omukulu James Birungi n'amusaba nti omusajja oyo amukolereko alabika ali mu kwagala kulinnya programu ze n'okutabangula Abaganda babuusa ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka amawulire ge nafunye gesaagadde ebbaga bawunaku lwajjo wadde ogapostinga batamanya ngamba nga beeyambisa abantu b'omunda mu famire bwenti bwenjo kyadressinga babadde bamaliriza Professor Badru mu ngeri y'akaziini gye baali bamukozeemu mwenna bamanyi enfa y'akaziini gye yafaamu gye badde bakozeemu Professor Badru Kateregga yabuuza Mayiga ekibuuzo ekyo naye nga era omukulu gwonna gwekuusa ku kibuuzo kye yabuuza kale mulowooza nti ensonga teri serious ensonga eri serious n'okusinga mugirowooza Mayiga agenda kutta buli muntu yenna amubuuza ebibuuzo kubanga amaliridde okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka